Epasi industry ogiraba otya kuba essaawa zino tulaba erimu ebintu ebiri mu kutambula kyomanyi naawe obiraba. Oludde mu industry tulaba saga eziriwo essaawa zino Alienski egambibwa mbu waliwo omwana eyafiira ewuwe. This saga ogyogerako kiggwe nga Epasi? Mbiraba naye usually era bw'obanga weetegereza nze nkola tiktoks naye ndwawo okwogera ku bintu ebyo. Kintu kye simanyi saagala nnyo kyogerako because simanyi bwe kiri oba okitegera. Alienski muwagira ng'omuyimbi ndi faanu we, simanyi byakola ku kifo kye. Era I would rather like ebintu ne bibeera mu poliisi ne bitajja wange because nze sigendangako ku fangoni suubira gendayo. Yes, naye mwagaliza birungi n'ebya violence nze sibyagala ng'omuyimbi bwe yenna amukola. I'm not a fan of that. I'm a fan of abantu okuyimba bamuli bayimba. Oba kitegere tusinga obukulu tukolera abantu. Oba kitegere ebyokulwana mbwate gundi yazise gundi si birungi. Era wennyini tulaba nti mweyo process mwagiramu omuyimbi Dr. Jose Chameleone. Era wennyini twalaba avayo ne bamukuluga saidi eri eya fangoni. Bwe yagamba mbokapati akayimba olaba ebyo ebintu Chameleone abinjogeddeko nange ate abasika bantu eriyo yaliko mu club n'agamba muli awo mulina obwo buyimbi obwo aso okitegeera naye ata kimininga bwatyo nebabakisinga nti toli mwangu naye bamanyi nti oli wakabi tikijira mu mutima mubi ng'abantu abalala balowooza. Abantu b'obwongo obutono balowooza nti Alienski ne bamuvuma kubanga olina obwongo obutono. Muntu ku Chameleone ng'akwogeddeko aba kunotisinga. He's a big star. Era y'okwogerako kikuyamba nawe kigwoba otandika tokiraba mu bubi. Abayimbi tulaba omwami Nobert Events ali bubi Dr. Jose Chameleone naye nga in actual sense Chameleone agamba takolangako na Nobert gatsa azijjawo ezimujjonkere zimwogerera ebyo ebigambo byonna. I think abantu abasinga internet bagitegeera nti bw'oyogera ku muntu oba bw'oteekawo akavuyo abantu bakulaba. Abantu abamu babikola babalabe kati ng'oyo gw'oyogeddeko nga bamulabe kati bamulabye esegedde byebye bakola. So omuntu bw'amanya nti waliwo vibe awo aba alina okujja vibe emukolera ekitegeera. Olowooza Nobert nga ye omuntu promoter alina bye byayagala yisaawo? Talkability majority of the time usually talkability aba ayagala abeere mu mawulire. Yensonga lwaki ajjonkera famire y'amayanja? Amawulire gaba gagenda kujja erinnya nga likula olaba omwogerako kati nebwe olaba kyabuvunanyizibwa Nobert okuvayo n'ayogerera ebyo byonna byonna eri Dr. Jose Chameleone. Buli omu akola kyayagala so olagamba mbu kirungi oba kibi kyenyinza okugamba nti tutabinyumira nga nze but man buli omu akola kyakola saagala kugamba abantu nti kino kyokola si kyolina okukola oba tolina kwogera bwoti. Man siri mukwasi wa mpisa siri guno olumanya bwe twalina ba chief whip oba aba disciplinary committee ozo si mwenkola. So yenna omuntu kyasazewo okukola ebinaamuviiramu y'anaabitubuulira ffe tuliwo kulaba. Era wennyini twalabye omukulu King Saha yasinkanye ne Chameleone ate ng'emabega kaawo maybe balaga nti baabunamu obutakkaanya ne basisinkana. Oli alinga taata we Chameleone alinga taata wa Saha ye yamugjeyo n'amuzuula n'amuwa platform ne bwe bakyankala naye bwe beejerega asigala amwagala. I don't think basobola okwekyawa oba ne beenyiigira ennyo. I don't think it's possible. So kati ekyokubeera nti munne bazze ne beewahaaga kujjawo eri mbeera eyaliwo teyeetaagisa bali beemanyi. Kiringa nze bwe nzija nenjerega muyimbi munnange naye nga nkimanyi kyali wange still communicate oba kitegera tuyinza oba nga tulinamu friction naye tekitegeeza nti tutya kusobola kukwatagana after that. Bakola album Yoel
tetwakulabayo ssebo ate nga yali ya art industry. Waliondabye ku federation Wanje waliondabye ku federation kiri kyali kigatta bayimbi bonna. saagala kwegatta n'abayimbi negatta na mukazi wange lwaki negatta n'abayimbi Wanje ssebo kubuulidde eno yali album listening. lwaki negatta n'abayimbi nga nina kwegatta na mukazi wange ebyabayimbi n'okwegatta abayimbi tebasobola kwegatta basobola kikola wano okubalaga and most of them they don't have that realness. I've met a lot of artists naye bali fake. Kiri kyali kya art industry kyonna. Abayimbi bali fake bwe kyoba omanyi. Wanje Abayimbi abasinga bali fake. Ate nze siraba nsonga lwaki nfaana omuntu nga tasaana kuwaanibwa nnyo bw'ati. System eri rotten man. Obubbi bungi. Okitegera ebintu bigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe ebintu bingi ebibi ebitatambula bulungi lwakuba abantu babaludde mu system kati basobola ogimanipulatinga. Omuntu bw'alwa mu kintu akuguka nga bw'ondaba nze bwe ndudde mu music kati ndi mukugu neebuuzibwako oba okitegeera naye waliwo n'abayimbi abato nabo ne bayingira mu industry ne mu politics wano tolabawo kintu ekyo osobola okirabamu ffe nti omuyimbi ayinza okujjanga muto n'afuuka top Alien Skin teyajja n'afuuka top naye Chameleone taliiwo Bebe taliiwo Saa tebaliiwo Jasmine tebaliiwo bwe bali naye omuntu omulala ajja banesimu bajja nga bato naye ne bakola ne babeera on top atin baani ba producers different people come in ne bakyusa ekintu naye tewano tewaliiwo nkyukakyuka mu bintu byaffe. Basa abantu abasinga bakiraba bulala bakitwala political nti albamu eyo yali ya side eri ya NRM. Era abamu ku bo waliyo abayimbi be baalabayo nga Gaziza Bafana ne bamukomerera emisumaali okumutta. Abantu bayinza okulaba ewantu naye nga maybe tuwadde togendayo lwa nsonga eyo nga ne ku nnyimba ezo tolinaako luyimba naye nga baakuyise tulina kye tulonki nga n'ogenda nze teri kiŋŋaana genda wantu bwe mba nga ntegedde omulamwa ng'ate nkwatagana nagwo naye nze bagonze sola gendayo koza omulamwa tegukwatagana na byange but ate okimanyi ne kunopu sigendangayo naye nga nkwatagana nabo choice nsobola obutajja wuwo naye nga nkumiitinga mu tawuni koza teri bayimbi bawagira NRM naye nga tetumanyi Olina b'omanyiyo sibamanyi sijja boogera mannya naye babeerayo okugamba people power babasooka olina bakusalamu oli musayi gwa people power oyinza okusangamu ogwa yero sobola abayimbi abali sayidi eno buli omu banaliza okuba nga beeyawulamu twalaba Biki yavaayo n'alaga nti wa sayidi eri Balaso n'alaga nti wa sayidi eri kati Epasi tunakulabako yadde kulaale byenagamba ensimba kulaale naye nga mpagira Bobi ate mu campaigningira otya online olamwe bamwe babeera no mu bumooli tekinetagisa genda pakwaki nsobola byerimpaso nga yimbe pakwaki nga teri ayagala wuliza byayimba tewali yenyenya yadde kati nze ni muyimbi munene nsobola okgenda naye si kintu kyange rather nentuula ewaka era okulonda bwe kujja nja kulonda era nja kukunga abantu ogenda okulonda yenna gwoyagala owagira mulonda naye nze mpagira Bobi simple abantu abawagira NRM nina bafaani bange abawagira NRM abawagira DP oba okitegeera so many people support different people naye lwaki olina okurespectinga n'ekyo naye abantu abayimbi abamu abawagira NRM mulina engeri gye mubaboolamu tesobola boola muyimbi awagira NRM Bebe sikyaliwa sinza omu ku baasooka ogenda mu studio owuliza alubamu ye awagira NRM from time memorial lwaki mba munyiigira lwakuba awagira NRM mba musiru
oli omuntu mumanyi nkola naye mukwano gwange byawagira eyo choice ye tulina freedom of speech ne freedom of expression so ye expressing himself as an NRM nange ne expressing myself ng'omuntu awagira no those are choices ekijjawo friendship gye nina naye ne respect gye muyina gye muwa ng'omuntu epasi tulaba nti tuli mu kubanga tuli mu kukomekereza omwaka guno bw'oba otunuuliramu industry muyimbi kyakuyimbidde atali nga gwe toliiko gwogamba nti ono obuyimba bwono bunkoledde guno omwaka nti ono guno omwaka bangi ase Tracy Melon Bud Sparksy Blackish who else abayimbi bangi but I'm just giving you off head bensola olowoozaako kati Elijah Chaliwa ngate njagala music we Joshua's done well oluyimba lw'olupya lwa tabo nnyo yes ne mulungi oyo ayimba abadde ayimba kati is a good artist ate yali backup wange ku concert yange Noel Murungi good artist so abayimbi bangi sijja kulimba abayimbi bangi nnyo waliwo n'omuyimbi bamwita Ecoled ayina akayimba awo akakali old school nkerabidde just mu mutwe naye katabo nnyo oba okitegera for me njagala nnyo abo abayimbi abato abalina ekintu ekipya nga kirungi waliwo n'abo ba ghetto kids oba okitegeera waliwo omuyimbi ayimba bamasandugu nabo bali kumbona mwana muto nnyo but owulira style ye watabu oba okitegeera there are so many young artists mba mbatunuulira n'endaba bye bakola I'm a fan of so many of the young artists to be honest so far gwe oli kukiiko mune tutera kulaba nnyo ku internet tulina albamu ejja bikolwa bye bisinga beera ku internet olinga bloga yes bwentyo bwendi bwentyo ale sijja kyuka so tuli kukola album and era nga bw'olaba buli abali muno tebali mu Uganda so tukola albamu empya nga bw'olaba wano saagala mbiraze osobola okulaba olimba olusooka lugenda fuluma omwezi guno ojja kulaba gendiko ojja kiraba eyo naye weeri yeriko My Lover yeriko Bagonza yeriko True Story yeriko Wamu kenyimba nyingi kenyimba anamu abalina ogitegeera abalina ogitegeera bagitegeera nze yakibatandikira abantu bali bakola live nze yasooka okukola live ku Facebook people didn't even know about lives bino bakabiraba bakajja ku TikTok nze TikTok nagiriko nga tenafuuka TikTok bali bagita Musical.ly naliko nga tebanaba nagiyita TikTok tenafuuka nangikozesa bintu bino byonna nabikolakola ddala nfunamu kyenfunyemu ezo zonna promotional places that's good for people who deal in perfumes bamarketing the businesses abate nga tebansasula basinga but just okuleeta awareness mu industry sabe byenkola bantu batunonya basobola ocreating a trend oba ne baleeta awareness kati nze nkiina oba okitegeera nsobola creating a trend olabye abantu okuinfluencing I made it popular so that's what I do emirimu gyange egyo nzijjayo ebintu nembi amplifying that's my job Melissa Mulungi ngakola ebintu ebirungi kyakisinga okunyumira ku Melissa Mulungi is a good artist ate amanyi okwogera n'abantu ekintu ekira kyemwagalako like she's very social atelinga ne bafani be alina vibe ennungi ennyo tumutwala ng'omuyimbi ajja obuzzi mu industry oba like the promising artist kyemmanyi oludde naye obadde ojja omulaba is she promising gwe omulaba otya kozi gw'oluddemu What's up? She's really good. And on top of that,
she's the type of person ayagala music neta papa konze when nakola naye dda nga tannaba ku recordinga na nyimba ndala siri awo so nesooka ne tukola oluyimba naye so nze mu kulaba okwange she's very creative. Olina oluyimba naye? Yeah, eta Call on Me walukola ne Ethan ne Lagum. So Ethan ye yaleta Melissa Mulungi ku studio mba recording nga producer. Okay. Ngani nange nesanga ndi ku luyimba. Kubanga nilwa kitoyimba. Osubatuuka nga balina idea nga nenange bagamba I think we can improve the idea. Nempandikamu ne Melissa nawandika half of the chorus, nempandika half of the chorus. Then nekivaayo bwe kityo mpola. Then atulimba ne bangamba naye paseka movers bwentyo bwenjija ku luyimba nesayina nakubeerako nayinako producing. But a lot of us we bali wano abayimbi abajja obuzi naye nabo tolaba tobawadde opportunity ate Melissa kale yakajja omuwadde opportunity kiki? Njagala nnyo okukola n'abayimbi abato olaba abayimbi bannange abakulu abasinga sikoze nabo because baatuuka. Usually kati bana abato they need the support. Oba kitegeerwa abo mwana ng'akola bulungi nga mind ye eri ku music ali focused ebo benjagala osupportinga. Kinyumira nnyo okusupportinga omuntu eyeetaaga supporting other nogiwa omuntu atakyetaaga nnyo kirya nga yatuuka. Naye abayimbi abalala bakunoonyezzaako oba? Nze abanoonya. Most of the times the young artists nze nkutuukirira ne nkugamba I think you're doing well and we need to go in studio. Kati ng'oyo Tracy Melon, it's only a matter of time. She's amazing. Olawulira bw'ayimba bulungi nnyo. Buli luyimba lwafulumya luba lulungi. So why not?